Dr. obadde okyatonnyonnyola nga mbuuza ye salaamu kiki? Kigambo kya Luwarabu. Assalaamu alaikum. Emirembe gibe kugwe, gibe gy'oli. Nkwagaliza emirembe. Mirembe gya Allah. Ani awa munne emirembe? Ono asoose assalaamu alaikum. Asabira munne emirembe. Okay. N'ono amuddamu n'agamba nti wa alaikum salaamu, naawe emirembe gibeere kugwe. Kigambo nga kirungi. Tulina wooli kisanga. Kigambo nga kirungi. Yes. Kyekyo ky'oyogere n'ogamba nti bali we basisinkana tebalina kibagatta. Tewali. Naye gwe obusisinkana Omuchina tomanyi Luchina, teekawo ekyo. Salaamu alaikum. Ajja tegeera nti otegeeza mirembe. Yes. Barakallahu fiikum wa jazakumullah. Kirimu ne ekirungo eky'obuntu. Kuba ffe abantu twawukanako n'ensolo. Ensolo bw'esinkana nsolo ginnewaayo olowooza kiki ekiddirira. Bikonde bye bisooka. Tomeragana. Naye ate ffe salaamu eraga nti njagala kumanyako katono nnyo yadde kanabeera brief. Salaamu alaikum, emirembe gibeere kuggwe. Era omuntu akusabira emirembe omanya nti akwagaliza birungi. Akwagaliza birungi kituufu. Era naawe omuddamu ng'omuddiza ebirungi. Omuntu okulaga nti oyo alimu obuntu, alimu ensa. Kubeera ng'oyagaliza banno emirembe. Ate naawe ne bagikwagaliza. Okay. Barakallahu fiikum.